Kato lubwama mu biseera ebya tiketi mujjukira bulungi nnyo embeera gye yateekawo nga Ssegirinya tebannamuwa tiketi. Yagamba bwe mutawa Ssegirinya tiketi tabwe egenda kujja. Olw'okuba tulina mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu awuliriza amaanyi g'abantu. Amaloboozi agamu ge yawulira mwalimu n'erya Kato tiketi n'engifuna. Kato bwe nawangula naga nti omusajja awangudde lwakuba nti ekyankola obubi ate ye bambi musajja tunakola ki n'asigalira. Ne mu kusigalira okwo n'amanya nti Ssegirinya ono alina ekintu nga kyennyina Ssegirinya ono omusajja alemera ku nsonga. Kato nenfuna ebizibu ne bankwata ne banzigalira era mwalaba embeera gye yateekawo. N'olwekyo nze yabadde n'omuntu ayina okubeera nga nsooka kundowooza okufa kwa Kato lubwama bwe nandibadde nga amawulire ngawulidde naye mawulire nga tegedde ku makya ate nga baŋŋambye yafudde kiro ssaawa 6. N'olwekyo tusubiddwa nnyo omusajja abadde ow'omulamwa, omusajja abadde alemera ku nsonga, omusajja abadde atekkiriranya, omusajja abadde namwatulira. Kubanga Kato ye bw'abadde akulaba n'ekintu ku ssaati nga takuyita mukaama aga musajja gw'ekintu ekyo ku ssaati kijje ate wantama kimanye nakyo yadde musajja gwe nkuwulidde naye wantama kati nga gwayagala amubuulira nti nkwagala ate nga ne gwatayagala amubuulira. Tulinawo abantu baffe abamu ku bannabyabufuzi be tuwangaala nabo n'abantu baffe be tubeera nabo nga ye yeefuula akwagala naye nga takwagala naye kati abadde tapulitendinga. Kato yensonga lwaki olaba nga ffenna tuzze wano. Ate Kato abadde ayina enkola ey'okwagala enkyukakyuka. Ekimu ku byagira Kato ne bimutaataaganyamu akati kugwa akalulu naye nga Kato musajja wankyukakyuka yayinanga gurupu bagiyitanga Solida. Twabeera naye mu mulembe gwa Dr. Kanokiza Besigye. Eyo Solida yatuyamba nnyo buli we twatambula nga tugenda nga ttiimu ya Kato yetukuma, buli gye twaddanga nga ttiimu ya Kato yetukuuma ey'abo abaana ba Solida. N'olwekyo nga kikulaga nti Kato musajja wankyukakyuka lwakuba nti ekidumye afudde talabye ku bukulembeze bulala bw'abadde ayaayaanira kubanga adde ayagala nnyo okulaba ku pulezidenti omulala naye afudde talabye ku nkyukakyuka. Ne kino kituwe bannaayo okweteekateeka n'okuyiga nti anything can happen at a given time because Kato jjo yabadde mulamu. Essaawa bwe zaaweza 6 ne batugamba nti afudde. Tolaba bwe mba nveeka nze nvaayo nnaamye kuba simanyi kiddako simanyi mbeera mwe tutambulira wakati omusajja yadde omulamu eggulo olwaleero nga mufu kitegeeza nti Katonda bw'atyo bwe yamuteekerateekera nti ojabeera mulamu eggulo limu ate leero ofe. N'olwekyo kibi nnyo nti mu mwezi gumu tufiiriddwa abantu 2 nga ffe naddala abasajja aba entertainment. Isima musajja waffe yatugendako bw'atyo era naye kyali kibwatukira ne Kato kibadde kibwatukira kuba muntu wabanga abadde mu ddwaliro mugenda ne mukyala mugenda ne mumulambula mugenda ne mukola ki ne mumugumya ne mukola ki naye kati Kato okutugamba obugambi nti yafudde ekintu ekyo kituyisizza bubi nnyo naye nga enteekateeka za Katonda zo zaali zirina kubeera bwe zityo kubanga kufa Katonda buli omu amanyi bwe yamuteekerateekera. Oyinza okulanga nange wano siseetuseewo. N'olwekyo tekitegeeza nti bwaliwo kibaddewo baki naye bw'atyo Katonda bw'aba yateekateeka. N'olwekyo kibi nnyo nga entertainment industry Isima nga tannaweza na nnaku 4 tumulombereddwa ate naddirirwa Kato lubwama. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba omwoyo gwe Mukama Katonda agulamuze kitalo. So ayina okufuna oluguudo Kato ekyo nakyo tugenda kukirobinga bwe tuba tumaze okufuna permission ya parliament ey'okulaba nga afuna okusabirwa eri parliament because yali mbawuka wa parliament ali entitled okubeera nga atwalibwa mu parliament y'eggwanga. Kato yali mukwano ova mu kkomera wali omulabyeko ne musiŋŋana. Namusanga era nankulisaayo nangamba kulikayo mugana nga abajambula baali bakunywezezza nankulisaayo nangamba naye kati weebeerere mundoza walabye emikwano emirungi n'emibi. Kati abadde musajja abulirira ne mugamba nti era mikwano gyange nagirabye emirungi n'emibi because we bankwata olwobe nali nsuubira okujja okunkyalira nga tebajja ate olwobe nali sisuubira baate nga bajja. Kati Katonda ngamba nti abantu wabalabye abantu baffe bwe batyo ne mugamba nti ne wano tubadde tulwana nga abamu batugamba omusajja mumuleke abasajja mubaveeko abo tuga Kato n'abaako byaŋŋane namumiitinga kubanga y'omu ku basajja abaateekawo omubiri gwabwe nga batukutte okulaba nga tufuluma ekkomere. Ekkomere eri gye twali tewali wakusaaga ng'omuntu yenna bw'agattako ettaffaali nti ofulume nga toyinza kukyerabira. Yensonga lwaki tugenda kubeera wano paka Kato lwanaazikibwa paka kinteekateeka yonna tulina okugibaamu kubanga abadde musajja wa nsonga abadde musajja ku sayidi yaffe yatulwanirira nga tufunye ebizibu. Honorable omwami gwe twogera Kisana mugenzi abadde nga teyeri antama naye azze nga akyogera lunywe nti obwana bwa Nuupu bwamutama. Abamu baali balowooza nti oba oli awo nammwe babatwaliramu abadde yasigazayo emikwano. Kato jasi yanyiga bunyiizi Nuupu butamuwa kaadi naye ate era kaadi teyagisaba.
kadi teyagisaba kuba kati kadi gy'ataasaba baayita balina bagimutwalira waka nga ate waliwo abakoze eki abagisabye era singa yajja n'agisaba mukama waffe leero bati Kyagulanyi Ssentamu yandikutte kadi n'agimuwa kuba abangi be yagiwa bayiveni bayinkambenti n'agibawa naye teyajja kugisaba kakati bambi n'anyiiga mu ye n'alabanga Nuupu eyamusuula ye kati n'abanga abadde abeera bw'atyo obwana bwa Nuupu naye ekyo yadde abadde akyogera ffe twamanya kubaaba ogwakalulu nze nali nguddeko kalulu ogwakalulu weetakula ne watakusiibwa ng'owulira ng'ewakusiibwa ng'ogudde akalulu embeera gy'oyitamu teba nnyangu wanze 2011 navuganyako ku bwemupi naye mukyalanga yaŋŋambanga nti bakuwangudde naye nze nga neemagaza bwe nti nga ninga atategedde so ogwakalulu waliwo embeera eyo gy'oyitamu eyo ey'akalulu kati kato bambi musajja wattu gy'abaddemu ey'akalulu kubanga omuntu abadde omubaka obukeera enkya n'ogwa kugamba waliwo obulamu bw'oba oyolekedde ate bwobadde tokyalimu so ng'ekyo tetusobola kumunenya naye ate tetuyinza kutunuulira ekyo kyabadde agawo obwana bwa Nuupu tetwagala tutunuulira ebibi bye kubanga kati budde buno mufu tayinza kwewozaako ebirungi bye sowi tayinza kwewozaako nti kakati ajje agambe nti kakati bannaaye nedda kiro bannakikola mu nsonyi we kati obudde buno tulina tunuulira birungi bya Kato Lubwama era byenjogerako. Okay, honorable nga tumaliriza eri oluguudo balutuma erinnya ekyo tebakiyise basiima ogenze si basiima ogenze bw'abaddewo ye yali alina kirwana nga mulamu banze kateeka weepa eyo waliwo ekkubo lye bagenda okumpa Ssegirinya olw'embeera gye nayitamu ey'okusimattuka okufa bagenda kumpa ekkubo kakati abantu abagenda okumpa ekkubo nange mbayambako mu pulosisi eyo okutambula kati Kato teyakirobinganga mulamu naye Kato akirobinganga mulamu ffe katukirobingi waasebo n'okukuba oluguudo erinnya lyo ne liteerabibwa naye tokiyita kyakusaaga abantu abasinga abantu bangi tubafiiriddwa wano ne bagenda bugenzi ne baziika ne luggwa ne lukomaawo omuntu n'akomaawo bw'ati naye taddamu kujjukirwa naye wabaawo ekkubo bagamba ku kkubo liri erya Kato Lubwama road era eyo proposal ngenda kugireeta manyi babaka bannange omuli Nsereko Baalani baani n'abaka abalala bonna badde ba Kato Lubwama bajja gisekendinga tulabe nga Kato Lubwama afuna ekkubo tubeere nga tumujjukira nti ekkubo eryo lidda wa Kato Lubwama n'akakusekewo n'akapande okwongera okulaba nga tujjukira n'emirimu gye n'obutamwerabira nti alina ettaffaali eyagatta ku ggwanga lyaffe Uganda. Honorable nga tumaliriza njagala twogere on the entertainment side nga twakafiirwa ayisima mu banki naweza na nakwana tufiiridde omusajja era abadde ngwaŋŋuli mwenga abasigaddewo kigenda baleka ffe nga abasigaddewo kyenkugambye tulina kubanga twetegese kubanga death yo teriiko nti ono tajja girozaako oba ono yaffenna katulina okubanga twetegese naye ate nga bwe twegendereza ekituyambye nti ekya Kato Lubwama bwadde bulwadde yadde atyataaka kyetugemba muli egenda akafunawo naye ate ekyayisima gaali masasi kakati olabira ddala nga enfa eyawukanamu nti ono bwadde bulwadde kubanga Kato ye ebbanga lyonna babadde bagaa nti musajja mulwadde naye ate yisima ye kyagwawo bugwi n'olwekyo tulina okubeera nga twetegekedde mu mbeera yonna ekibanga birwadde byo bye bikusse weetegeke ekibanga buzibu bwebuzze yadde bwesisaba bwensaba ebitongole bye byokwerinda bikuume bannayuganda n'ebyabwe n'olwekyo nga entertainment industry tunyoleddwa nnyo kubanga abantu abo bonna abakagenda ogutannaweera na mwezi babadde basajja ba entertainment ate nga basajja bannabyabufuzi kati kyekisinza okubeera nga kituma nti entertainment ekaaba naffe eno ku saidi ya politics era tuli maziga tukaaba olw'okufiirwa abantu ab'omugaso bwe batyo.